Kibuvuddeko gavumenti ng'eyita minisitule by'entambula yatongoza enkola ya namba plate za digito n'ekigendera eky'okukendeeza obumenyi bw'amateeka obwali bukudde ejjembe mu ggwanga. Medi Kayemba, musuubuzi wa Speya mu Kampala, y'omu ku babbibwako ennamba y'emmotoka ye ne bamulekera ennamba y'essimu ey'okkubako basobole okugimuddiza singa bawa ssente ze bali bamusabye. Ababbi abo nabakubira essimu ne baŋŋamba nti twagala emitwalo 2. Ne mbagamba kale tekirina buzibu ne nzibateerako. Kino kyamwaliriza okuddukira ku poliisi okwekubira enduulu. Ababba namba plate ze bwe yagenda ku poliisi ne bakitegeera beeyongera bweyongeza okumukanda ssente. Poliisi yabakubira ne bamugamba oyo agenda tuwa emitwalo 3 kubanga ze n'alipooti era ne mbaweereza emitwalo 3 naye nawe emitwalo 3 ne bampaako ennamba emu. Oluvannyuma ono yawalirizibwa okwekwata akatambi nga tottola ebyatuukawo n'akateeka ku mikutu gimugatta bantu. Naye nateekayo ka vidiyo kange sakateekayo nga kalinamu interest yonna tebalina gwe njagala okufiiriza si bwe kyali nakateekayo nga njagala kuyambibwa naye bwe nakateekayo nenfuna ate abantu abatuufu abanyambye balinza ensonga zino. Nga wayisa akabanga waliwo abakugu okuva mu minisitule y'ebyentambula n'emirimu abamutuukirira okulaba butya bw'asobola okuyambibwamu. Bano bamuwa amagezi okugenda okufuna namba plate endala mu eyo eyali ebbiddwa. Balaba ne tunoonya namba plate banga naye tetudda mutusobola kunoonya nnyo tukola replacement kubanga nsudde emitwalo 7 n'ekitundu okukola replacement ekitali kwadde okutwala essaawa ennyingi ate nga kigenda kutwala ebbanga ddene. Minisitule y'ebyentambula etegeezezza ng'ekyokuddamu okugabira abagoba b'ebidduka ennamba endala singa gye yasooka okuweebwa ebbibwa nti ezza ekikola. Ekyo kye tuyita omuntu okuba nga afunye duplicate registration plate kubanga waliwo number plate ziba za njawulo. Okusooka waliwo omuntu okuba nga gwe gukusookedde okukola ki okufuna number plate yeba original number plate yo. Ate era n'ekyo ekyabaddewo kiraga nti system za gavumenti zikola bw'oba nga ogoberedde emitendera emituufu. Susan Katayike nga ye mwogezi wa minisitule y'ebyentambula atubulidde ensimbi entongole esasulwa abeetaaga okuddamu okufuna namba plate za digito. Omuntu ayingira obuyingizi mu ggwanga asasula emitwalo 7,400. Omuntu alina namba plate ku mmotoka ye enkadde ng'ayagala kukyusa asasula emitwalo 15. Omuntu nga namba plate ye oba yamuguddeko yamubuzeeko ng'ayagala duplicate ajja kusasula emitwalo 7.5. Kyokka nalabudde abagoba b'ebidduka okwewala bakayungirize. Naye kati tugenda ne tuwulira nti abantu basasudde miliyoni y'emu nti omuntu yasasudde emitwalo 8. Abo baba babbi ababa babbako. Katayike atubulidde nga mu kaseera kano bwe batunuulidde ekyokusaba ebifo eby'enjawulo baddereeva basobola okufunira namba zino. Ina bonds ebweru naddala ku mmotoka empya emmotoka ze bagula ne baleeta mu bonds. So kati engeri gye tusavingamu abantu abo nti bano abakozi bagenda ne babasavingira eyo ebweru ne babasavingira eyo ebweru gye bali. Naye kaakati ku kino ekyokukyusa kyo tubadde tekikola bwetyo ng'omuntu ajja eno e Kampala gy'afunira duplicate. So kati nga kyetwagala nti bwe tunaba tumaliriza offices zaffe eziri up country then tutandike okurollinga out kye tuyita mass rolling out. Tukitegedde ng'abali babba ennamba z'emmotoka ya Kayemba bwe bagombeddwamu edda obwala nga mu kaseera kano bayimiridde kusimbibwa mu mbuga z'amateeka bavunaanibwe.